Inside Story Uganda, real source of political updates. What? Mtu asobola fe Buganda ganti aba government bonna bagoba kulika Kirundi, my political career the day I entered the Museveni State House. I don't want anybody to remind me about the State House. So you mean our government will kuleta obuyambi tobutwala? Yeah, see that my particular anger is directed on one person. Just one. Omujozi gwenna sanga mu State House nalowooza nti ajja kunniyamu. Nakwata sente zange nakola kuba oyina amanyanga go tujja kubagana n'emizimu gikubagane. Tawulira nkati kowulira nti onafuyemu mu bulamu oli mulwadde tosobola kusonyiwa kubanga okusonyiwa kiri ku biyambo okubeerawo nnyo future yange. And are you want for your healing? You need to forgive. State House. Yes. Oli atutte 5 billion yo Museveni yankanyika ku jirikiti ku basuula embwa 1.7 ngani agenderayo. I suffer. About your health, okuwona okusuuka okuwona mu mutima muli okusonyiwa kikuyamba okuhiringa because but you are in a yali mu center abaana be bali bulungi abanga olumu tebali tebakola nga Museveni alowooza mbu 1.7 kamukanyuke kujirikiti abantu balowooza nti muwadde mulimu tewali mulimu nagugana emyaka 10 naera ne bagukuwa toddayo bagamba todda mu government bayina obujozi abantu babatwala nka bidoli nga lugosi kuniyamuwano ne bakujjawo ne bakutwala ne bakuniyamuyo balala bansala nasanga mbwa abaganda bagamba nti bw'ogenda ku mukolo n'osanga embwa ogenda mu State House nasanga mbwa. I regret the day I met Museveni. He killed everything in my life. But would the world know you the way they know you today if it was not that? I was a known man. Yampita na bweru akitula. Koza ino mukomu jozi ajoge ensi yonna akola kutambulira abantu mu lugosiru amafuula lugosi ekimu ku bitundu obutabo obwo ye political tag eya presidential advisor ye watukola mu State House kyekiriko special president advisor no tekirimu that tag let me tell you na buli katabo ko kweri no nyozo no kijjako tekiriyo is my head not the title. How many ababadde as a journalist you know we need offices enkoko obeba nkoko okuwa oluwombo lwa mukene nokuwa enkoko eri ku sowani oliako eriwa lya nkoko. Yes, is my head. Sokola no chidde muna kuchidda mu State House made me. I was made before State House. The Democratic Party made me. But what I had gathered earlier was killed in the State House. That's what you think? Even if I'm going to somewhere, when I reach an area where I can see okay, house or State House, I close my eyes. Okay, which particular area do you think there was value addition on you by working in government? No. What value did he add on yourself? He prepared me for hero. This is the center of humiliation. I don't think nti enjoga gye banjoga ne banyala nti ndigisangako ne muliro. Is worse. State House is worse than Jahannam. Natayina bwali natasoma nowapitu nowasumbusa naye nakujoga nakuba essimu atasoma ku mawulire naye nakuba essimu alabe angwe yekifaananyi bwe yakyamye. Is a hero there. That's why people are quiet except me. Nze tabakyawa nnyo. Why don't you think they are quiet because they are comfortable? No, they are not. They have gotten into the youth system. They don't know how. They have not even been given platforms like me. Many people sympathize with me. Many people in the government sympathize with me. Why have the Ofonopondos consistently worked on their jobs for long? Because they are there. Twamulabanga mwafu kyovula bufa tusanga mu buzibu nemulabanga yina engatto zaalumwa ng'okyogana. That's privileged with walibeerawo ne gavumenti erimu niyakuwanga naffe kwatuniyeddeko balowooza banyaffe basula tebakaaba basula bakuukulima. Temwanange yasoma n'asoma ne bamujoga enjoga eyo yennyini bakanyegeko jerikireko basuula embwa. Naye ne maama naye akimanyi nti oli muntu muzibu ng'omwana akumanyi nti I assert myself. Political science batugana know yourself.
I know my commercial and political value. I cannot be an advisor on 1.7. Okay, what would you be? 28 million. Mirundi, in a sober government, I would have been a very happy man. After working for 14 years to tell me to go home. Now what a billion in Kasat home? Yes. Home? Mazoko lava mudium state house atembere under to mwevazi. This is Museveni to humiliate him more. I would have been a very happy man if Museveni had told me, hey son, I will go home. This is your capital. I'd be praising him like a god. But still you praise him because when you hear those who attack him, you attack them. On principle. We said you don't attack on principle. On principle. And on principle. Abantu abafiiriddwa abaana baabwe bagaana okugenda okusoma mu kyaki. Genda n'osaba. Yes. Naye omuko ajooza ensi eno naye n'abaana be balisasula byajooza abantu. Ffe Abaganda tetukola bibi bigwera mu baana bo. N'ababo ne babaniyamu nga boniya ku baana. Oyo omukoyi atawanya gavumenti ya Museveni. Naye ne bamuli mu fikisi. Waddamuwana n'amuwa ssente. Naye abantu bamutamu. Akyagitawa. Ate tekyasobola kukwata pawa. Alwana na mukozi. Nagenda mukuba ejjoogo lyonna limugwe mu mutwe. Abantu abadde humble, Museveni bagobye ne baba humble. Amala n'aba recalling. Many have been recalled. The mistake with you refused to be humble. He could have tested you. It was a test. It was a test. Nkolina abajoozi. Somebody takes 5 billion. Nadduka nazitwala. This man must got on your vision. And what you don't look at, what if it was a test? Zebali bangobyeko ku nenzirayo. He went back home. We are suffering but in happiness. Nenga tetujogedde mulenze kututeeka mwanda weyazi nga lugosi. Mirundi, teri kyoyagala mu gavumenti mwe kyotasobola kufuna. Sina. Abaana bo, are your children not working? On merit. You think it is merit? Oh, yes, I'm in the government. Baba no, erinnya lyo litunda. Some are there because of your name. To mutabani wa Mirundi. Even Museveni for 10 years is quiet. Why? He presided over the humiliative meeting. He presided over thinking that I will go to Kasesiro to Jirikiti and come back. But I had hardly been grilled. If you had humbled yourself, no humbling. I lost. We have what we call dead deals. My deal in the government is dead. It's a dead deal. My deal in the government is a dead deal. Unless there is a new government, you cannot work with these people again. I can go home. Why do you have hope in a new government? I can go home and make bricks. Era panikinga buli lunaku baba bebo webali balamu bali mwekyusiza nadduka alifiira Zimbabwe nkozi bali musanza Zimbabwe ajoze nnyo abantu Museveni tajooga they have a joke abajozi bali mu State House tajoga nga ya presiding over abajoga bamu briefing he would have been put in prison a tape was played mwenjanko situliko siba bomu nezita abaana abo nange nentulika yali akomewo mbu tuteese jangu ampisa ekyankwanza jangu ntulika nesiba bomu nkuttirewo akabere muyonga. I made a loss and for me you see I'm yours because I'm one of the few surviving members of my mother. My mother yazaala abaana 11 nze ndi wa mwenda nze ku batono abasigaddewo kati I'm used to losses. When my father died, nalinga nabeera wundi but sisubira namusanga walala nze musajja gw'osanga ng'ekintu kifudde n'otaddayo kundabayo nti oba mukazi tukyawaganye nti nzeeyo omunoonya gy'alaga naye wabwe siziikayo n'okuziika yes kati ntunuulire yamutwala ate bagee nti nkomyewo balimanyi omwesonyi oba omwesonyiye naye osobola okulaba eyamutu nti simanyi twafe mukazi ono okunoba ewaffe yavaali azaddeyo omwana twaleyo omuwumbo gw'emmere no loss that's me.
government deal is dead. But Buganda demands, mu Buganda humility demands nti kasoba nga wazaalayo omwana you have a permanent attachment. Twala bajja kuddayo. Musajja n'ata mukazi we mbuddayo baabye olumbe okomewo omanye ebiddirira. Omanye kibeera mu kwabya olumbe. Tuka abakungu bagekuki. Olumbe mu Buganda means recreation. That's why mukola ensiisira ng'ey'omukulu w'ekika yokka yetunudde mu luggya. The argument of the Baganda is that if all women era omukazi agamba ndi mukazi owanjabizaako olumbe, they must engage in sex during the night. Are you sure? If you don't get another one who does it for you, because the intention is to create more. The Baganda did not understand the we'll call it what, how a baby is born and grow up and delivered. Nobody was until every time a woman can conceive. Omwana oba omwana yamuzaala ku musajja mulala omwana n'afa, they must engage in sex after the body. Afiira omwana asula ku malaalo. That's a Muganda. Are you going to sleep on the grave? No. You sleep in the bedroom to produce another baby. What is the poetry behind ensisa y'omukulu w'ekika okutunula mu luggya? Yes. Ena netunula ewalala. Yeye kaya atakola fujjo. The rest fujjo. Tiobanga twatta era tebaagala Baganda bakiyita okwabya olumbe nga mwakava emagombe nti lubeeramu amaziga. Take some time, except if you have buried one of your children. You must engage in sex with your wife. Mukitandikirawo. Kakati luno olumbe olw'ebbanga eddene lwo kitegeeza nti you recover. By the time engalabi evuga wabeerawo kusanyuka wamumala akababba ali mu ttaka, kakati engage in sex so that if you get a gathering of one or to commemorate one person's last funeral rites and men engage in sex with women, what does it mean? Nti mukusanyukira omuntu omu mukujjukira omuntu omu abakazi bagenda n'embuto. Era many women in Buganda can tell you olunalufuna kulumberwe wagundi balina bikabuuti bino babiyita tugwe mu ttuba. Tugwe mu ttuba mukiti ekinene bwe basensiisira. Tugwe mu ttuba kikabuuti kyo kyennyini kyekikola kyekigwa mu ttuba kiteekewo ogwe mu ttuba like a mattress. So you don't know these cultures. That's why you jump on Buganda culture, you jump on this. Kakati ebyo okwabya olumbe okukola ki ebyo byonna interaction. Do you know what it means? Singa mubanga omukazi wamuzaalamu omwana n'afa oba ku mbaga. Do you know that Ekiganda culture, the parents of kumwana omuwala, they don't attend the reception except these days. They stop at the church. They used to stop at the church to go back and manufacture somebody else. But today, because of science, they know emyaka gyaffe tegikyasobola kuzaala mwana mulala. That was it. Yes. Abazaala omuwala bakoma mu kkanisa. Innovation for parents of the girl being wedded to attend the reception. They are supposed to end in the church? Yes. Return to the village. Ono agenze mugende mutonde omulala. Kati omwana ono bw'obanga mukazi wo ayina oganyi oba ku mbaga ng'afumbirwa, you know what they do? Baleeta seggwanga n'ebuuka omukazi. You prefer seggwanga to your former girl boyfriend oba husband. Kati seggwanga ekubuuka n'ebuuka omukazi n'alannama. Olwo aganye ng'omwana afudde, aganye ng'omwana afumbirwa. Bwe mubiddamu ate ne muhavinga sex again, the kid dies. Awe bakugambira naye mulamu naawe mwabikolako dda. Kakati ate bino buwangwa enti mukazi wagende yazaala omwana nti ku mbaga you go together ate tukoma mu kyaki nemuvaayo. If you know Kiganda culture, kakati tebereza a woman prefers enkoko seggwanga n'alannamanya emijampiira. Kakati ye najjamu ekigoye baluyita lwebajjo, omukazi lwe yeesiba nga asiba gomesi naawe n'olubuuka instead of live sex. Kiba kitegeeza nti ebyo biweereddaawo. Ye temuddangamu. Mwami Museveni abadde ne conference ya Bannafrica ku Mwanyi. Museveni is putting a lot of emphasis on coffee. Let me tell you, President Museveni gets something to make him relevant. Fortunately for him, he has a lot of money to squander. Museveni even went to Brazil in 1986.
She was the push behind the coffee processing. Museveni used to calculate in international meetings until we are donating the money. Nabibala, a kilo of coffee, a kilo of this, a kilo of this. He failed. He's fighting with formidable forces. Chobola antibatula mu Uganda. Why? Uganda mwimuli said. Amawanga agasinga obungi gali very concerned about their expenditure. Ndikakati botulia African Union yetula wa headquarters Addis Ababa. Why? To save income. You sustain yourself. Amawanga tegakyakola invitations. How much money have we lost on coffee? Once these brokers, Museveni has been fighting with these brokers, and these people come and attend, but they cannot. If OPEC, a formidable force of OPEC members, oil producing nations, at one time Iran wanted to leave the dollar zone. Naye ne India yamugambye etya. India yagamba Iran naffe bwogatuguza tukusasula mu rupee. Ne China nayo negigamba ekintu kyekimu. Ate gwe noziconverting into dollars. What happened? These are formidable forces. And Museveni has been on this game of coffee. Bahati. You bring Bahati. And Bahati is a new mover. Yeah, just say you don't see any sense in his push for coffee. Museveni picks up something at every time to make himself relevant. He will travel to many countries and what? And this is not the first time. Have you forgotten the Italian woman who talked about coffee? Have you forgotten about the 32 billion given to his son-in-law? Have you seen the excitement in the Mengo or between the Kabikkuse? Moving through. No, do you know that I'm a coffee producer? I have one of the modern coffee farms in my area. In Irokai. Modern coffee farms? Yes, people come. You're a coffee producer? Yes. And then you don't play Mengo's efforts? You see, emwanyi wetuzirimye zino kubanga takatulikebedde basempija emwanyi zaba nebakolaki bafune monopoly. As long as obujozi obwo bukyabali mu mitwe obulowooza okubba. Museveni alina good idea. Kati ebizinga byesese amaato gonna bagayinge kubbayo mpuuta kati abantu bafu. The idea a lake is protected. Ennyanja musobola ogikuuma emyezi 6 nga temuli avubamu nemuvuba emyaka 40. Bano bakawenja bo bajja kufukulamu mpuuta ne bakuba amaato g'abavubi ne bagajjawo. And they leave a train of widows. Museveni mu bizinga omwali kawuliza. As a coffee farmer. Yes, as a coffee farmer. Yes. But nti emwanyi terimba. Do you believe it? Nkugambye Ben Kiwanuka disagreed with Obote. At independence, Kiwanuka said, let us increase the production, the price of coffee, so that we boost the farmers' production. Obote urged, and we had reserves at that time. Unlike now, most of this money goes through classified in the state house. Nebazimba ebizimbi nakati waliwo abagenda okuzimba ebizimbi baleeta ebyuma baleeta ki abayitale batuwa sayiro zirimu ki. How can a government have no a good sayiro? Sayiro zani we are contracted by Italians. The inside out ne Mirundi. If government teyina charge egamba ekyo abantu nti mukole ebyaji. Mwanyi zo zitundawa. What was tunda me? Because Menga has advised Abaganda to sell to them. Amagulu gonna nenga mujjako mubbi. Odo omukazi omuzungu bwe yaji. I don't quarrel with this woman. Agenda kugulawo stores mu byalo. Nga tunoonya. Okuva edda nedda emwanyi wagitwalanga ku store nga bagifumitamu bwe bati. Bakebere sampling. Nkalu oba si nkalu ng'ezitali nkalu ozizaayo. Kitange yabeeranga n'ensawo z'emmwanyi 200 mu biseera ebyo nga ziterekebwa. Emmwanyi ng'eziterekebwa ye insurance ye agenda kusasula bapakasi agenda kulya bamaama go kotoni yamweteekako n'amulema. And this is why mumuwanga kimutamanyi nti mu Buganda twalina large families. Why? They were for production. Nti omusajja ono teyalimisanga Banyankole Banyarwanda bakibokka. Buli mukazi mukwekayo bwenzi. Buli mukazi yajjanga ne famire ye. Omukazi omuganda bw'aba agenda okufumbirwa
agenda n'akaana ka mwannyina akanaamulerera n'okumusenyera enku kubanga buli mukazi abaana olunaku lwafumba. Abasajja bamu abali alogaana ate afumbye tasula naye aba awunya omukka yafumba n'alya ate n'agenda ewalala. Ono amaze okufumba emmere olidde talya naye tosula naye ate wotegeera nti agenda kusula wala kaleediyo kaagenda nako kakati ate abakazi bali mu nnyumba emu ate takitegeera ti kaleediyo kano ate music yeno system ate kagitambuza ne kagitwala saawundi yegenderako. Kakati wotegeera omusajja omuganda ali aluganda omusajja omuganda abeera n'abakazi bana Kaddurubaali ye mukulu Kabejja Muwanika ne Nasaza Agabamagera muganda Richmond Kimi Masafo wives sakaledio jolaga n'akaledio obaje okaleka yalowooza mu sawundi tegenda eno koza ate sawundi egenda ne sawundi y'akaledio ke n'asuza n'abeeno ku bunkenge. Kakati abaganda twalina large families kaledio kamuzabuza bakolanga ewaka ne balima emmwanyi tebasoma ayina tundubaali ffe waffe ewaka amatundubaali gaaliwo awo tutudde amatundubaali weegali faamu yange ey'emmwanyi eri ku gundi epikibwa era kati ngenda kutta baana babba ebbomba zange era kuttya mu nga basatu babba ebbomba bajja ne bazibbamu ne bazisiba ngenda kukuba maama yakyabakwatiridde abo abaana bakukyalo tte abaana ejja kusulamu ate wenkuttira wenkuziikira kubanga zigula sente ntonowahize muzigja. So mu Uganda free economy you produce. Who thought what was the effort? Did the government put in an effort to produce good vanilla? No. Yes. It didn't. But vanilla collapsed. Market forces. Madagascar yakubwa muzira. Kakati abazungu nga bulijjo babeera excited. Nti muzira akubye Madagascar wanene nnyo impact ejja kuba nnene. Ne bakwata emmundu ne balima. Faamu bakuuma nkumbi. Until it was found out nti Madagascar teyakubwa nnyo gundi vanilla ekolebwamu nsi vanilla talina kintu kyakolebwamu nsi okujjako okukola akawoowo not medicine vanilla talina. Kakati instead of government okubuulira abantu nti that was Obote yakola coffee marketing board etulde emmwanyi ebweru ebeere ne sensors throughout the world. This is likely to happen. Abalimi mikole bwe muti. Kakati if we had an organized system mu Uganda baali babuulidde abakugu nti banne vanilla agenda kugwaki ebbeeyi mu Movember. They underestimated the impact of vanilla moisture in Madagascar. There was a time on the inside out. Yes, there was a time Tamale Mirundi. Emunganyire zaalinya ebbeeyi nga kataasa kagula mutwalo. Why? Omuyaga Katrina gwali kuyinvadinze Orleans mu America gye batereka emmwanyi zaabwe. Abazungu ne bagamba nti emmwanyi erinnya ebbeeyi. But after this is not a new demand. This is a disaster. Interrupted demand because of the disaster. Okujja kunga oleka omulimi ne yeerimira like Obote said and you maintain quality. Zigobe. Nene bakwata simanya abalimi bazibba tubalina mulimu gwonna Salimu Sale yakwa nga ali mu finance. That's what why I write. I'm feeling Salimu Sale yali kulutinga buli district ndowooza abantu basatu n'abatwala ekyankwanzi ne basoma ne baba uniform ne boda ne laptops. Did the project take off? No. Lwaki ebyo byonna bye bakoze gundi value addition bikigo na tebiriyo na fati gundi program zonna ze bakola. As a change agent, I know how to change society. How you know how you can change society? You cannot tell munne Uganda n'omugamba nti abamaje bagende balabirire ekyo okubejjako okulabirira ennimiro z'abantu abamaje bakola mu factories ezaabwe ez'amaje nga Pakistan nga Thailand nga wa. You cannot transform a person who is trying to kill. Tanzania bwaba batweka mu administration bayiya nnyo. Naye kakati what happened? Tiabo nabe batwala mu value addition muki kye basooka okukola bakola seedi zaabwe ez'emmwanyi nga be baziguza ba farmers. Bwaba
tezinakula zitunda tazira bulungi talina cheeka amachekinga. The project died. Museveni admits he's only coffee. Why? In Uganda you don't tell Uganda to grow coffee. Achimanya achikulidde mu kiboko. But there are new efforts to tell them to grow coffee. No. Uganda has actually registered a company, the whole company. Buli Muganda mwanya aziguze company eyo balemo kuba exploiting. Egonde company ya yono musajja Mengo yali minister Mengo teyabba abantu. Semema okata Samsung musajja kala omusajja we Mengo teyabba abantu. Mengo nayo giteeka mu kintu kyo. Rabbi still abasajja b'Mengo bava kuna abaganda obutalima. Bamala ngokusubula opambo okuvaayo nga b'Mengo bamugula nga balangira ebbeeyi empya nga bamuyina. They was following things. So Mirundi, you don't see any sense in government's drive for coffee, fresh demand to grow President coffee? Museveni will always have something in you to market himself. Otherwise, if you don't have something in you and the people lose hope, a leader must have a solution on something. Next thing, go be muteka ko Museveni, no be muteka ko. Museveni ibintu byazakola wa. Bingi. Anti mwe mulemesa, temubi supporting. Government yendiberamu, nja kubeera mu change agent. He's now saying let's process coffee nga tetuweerezaayo nsigo tufuna mukawa ffe bennyini. Museveni yakwatako akacupa ka Uganda Walaji n'akwatako akawunga k'emaganjo baakafuwa mu kyuma nga kafunfuufu. Museveni yaleeta agowa. If you have not forgotten, Museveni yaleeta agowa. Agende wa President Reagan wa America n'amugamba nti Your Excellency, I think you are tired of beggars from Africa. May have come to trade. Namuwagowa yatunda yoshi. Naleta on special advisor agowa mukamu kwezi. Nebadya ne wali ekizimbe bwe bali babuliza Gaddafi kugolo bikofi ekizimbe nebakibawa. Nebaliza kanana ffe naleta ebyalani. They know what failed that byalani. Tuyinza kudya abawala 14 abakona akagera bagenda mu nsonga nebateeka mu area emu. What happened? The pads flooded the area. The sewage system was blocked. Mu India, abagenda abakola mu textile industry bakazi. Naye ffe tebatubulira kubanga bo baba banoonya kukibbiramu ne tudduka. Tufudde obwavu naye tuseka. Buli idea tugisekerera. Lwaki kwebyo byonna Museveni atambula ne muhoozi, atambula ne mutabani we, alinga amwanjula, alinga mutunda, alinga yali naye Russia, yabadde naye Sabia, nakoze kino ne Uhuru we yazze wano yayise mutabani we yekkanyumye ne Uhuru. Lwaki ali ne muhoozi? Muhoozi ne Uhuru they are friends. They are friends. Era ekikubya ogundi akakoza akatambi tewakalabako. Okugula banna Kenya bakamala bantu. Utambi obonze Mirundi sibwaga. Bano bagira Raila Odinga. Tabaru. Bano bakuba muhoozi. Ba Raila Odinga muhoozi is a very close friend of Gundi Uhuru. And if there is a stalemate, kakati bayagenda naye Russia. Umuhoozi yagamba nti if Moscow is attacked we deploy. But what army do we have to deploy when Russia? Solidarity. Fe mu Baganda kyobulanze njagala muhoozi. Mu Baganda kasofu nakujoga ngono mukodomi wa president najoga family yange najiniyako najinyalako. Kasafe mu Baganda tukulira. Baba endulu. Muje munyambe. Tuddukire yagamba. Wumula tujja. Totaluji. Kati sinza kutakulu. Wumula kiba kitegeeza. Sitaluji, we are coming settled down. Kati kwane Owumudde. Muhoozi bw'alijja abaana balidda mu ssomero. Bano bakubina abagaana okusoma. Emyaka gyonna tegibayiseeko. Ne Museveni n'atundira mukodomi we nga ba famire yange nga ne mmange bamukuba amagulu naye omukono kuba mumalewo. Ye tamugamba kuliza 5 billion. If this man wants to access this money, they should go to Nsweramas. They should go to media center Nsweramas. Noba minister Nsweramas. Back to muhoozi. Kimuyamba ki amutunda amwanjulayo? Gankubuulire muhoozi yabawangula dda. Muhoozi abamuwakanya. Did you hear the organ extraction, illegal ones? Was Muhoozi involved? No. The killing of prominent people and murders. The single of government man. Banu yabawangula. Museveni protected his son. If you want to be a bishop in the ecclesia of the Orthodox, you don't get married. Muhoozi is clean.
sobola bamulwanyisa kalenda sign tasobola oliokoze ekinga sisalawo takuteereddemu ssente the inside out. Are you a business person? Ensonga zaffe ne Mirundi. Monopolies ne bamuwaaki. The inside out. Yes. Bataganya bwereere. When you study succession rules, a powerful leader cannot be equally succeeded by a powerful president. Let us now see. So what is the game? Is it Muhoozi, is it Museveni? Because of the Bugwayo, tetuchitegeera. Whoever comes. Whoever comes. Nobody will change. Uganda will not turn into a kingdom. Whoever comes, that's why I tell these people. Instead of spending time calendar silently, bewitching Muhoozi, come out. We have the Luawogo discipline. It should be called a discipline. Does it? Where does discipline reflect itself in your past conduct? Kati gwe yesunga nnyo Muhoozi Museveni bwana alemeramu. Agamba future eri ne Muhoozi naye agenda kulemeramu. Tugenda okulonda tukola bwetu. Tulonda tuliteyi. Kati nzisinza kulonda tuliteyi. Bakitegeeza another 5 years of suffering. N'ababadde mu ssomero mu wano pitu bajja kuvamu nga Museveni yakomyewo. With his attitude towards him. I have to be in government to be mupakasi. Hey, to be mupakasi. Eriishi Mirundi is a nuclear bomb. Omukazi nakunteeka mu lukosiyo nga ndi hunting dog sikisobola. On the inside out. If a new person comes, Tamale Mirundi. My life will change. I join the yes, the new person. Maybe Museveni will one day accept into Mukodome. On the inside out, Tamale Mirundi. Akavuyo mwefu disikeri batumaliriza nako. Obuzibu buli luddawa. Nandala Mafabi yagambye Besigye sina mutandisi wa FDC. Atwesibako bwesibi. Besigye mubbi abete yesigiko yo musajja muyayi. Akasajja ko nibo katunulira katwebuye kati takali mu magezi naddala sayina magezi. Shakespeare aganti shrewd headed men like this Cassius. Kasajja kabinyi omuntu guli guti. Kasajja kabi kayinza n'okutta abantu abo. Don't change history. One day Nandala Mafabi will say that Jesus did not start Christianity. When you are fighting, don't erase history. What I know is that following the 1996 elections, the NRM strategists panicked. Semuogerere, who had stayed in the government for 9 years, put up an excellent performance. Instilling fear, move NRM. NRM was that after 10 years is a walkover. No, they don't know organize. No, obusuma, obubabuli wamu. Abakoledde ne baleeta ssente ne baziwaabala. Kakati Semugeri yabakankanya n'akola ne UPC. Catholic Church, you see the goodness of these political parties. Once you antagonize the DP, it retreats in the Catholic Church. DP, UPC retreats in the Anglican Church. Kakati, for this retreats where now. Era kyobola beweddewo kati akaluwe kagwa ka 96 the Westerners sat down. How do we protect the power? Abantu batulaze. Semwogere was almost declared the single candidate in Buganda, and the Kabaka dissolved the Chiko signed die. Museveni had to look for Balangira by Chimera Namuje China uno mwala yabalemerera omuwala ali kakati n'aleeta batabani ba Beni. Things were not okay for Museveni in 96. Kakati bano batula ne bagamba, how do we prevent an emergence of a powerful leader? Semwogerere yetta yekka yagataliddamu ne DP kuvuganya. Giving way to who? To Besigye. Kakati what happened? Kwe kukola FDC. Endo buze gundi. Yatandika reform agenda malwa kirabu ninga yaba Westerners ba matembe bani wadi fallen out of government ne bakola ekintu kyabwe tini case Museveni nga asobola okuwangula mu 2011 kubanze nagamba muyumba nti Besigye mulaba ajja kugundi ku parliament in my book nanga nobody from the west kakati ekintu nga mayombo yagamba kyajje kitambula ne bakizula nti Museveni subsequent elections from 96 as a consolidating himself. Like any other ideas, the idea of putting up an opposition controlled by Banyankole, whether they are keeping a close eye on the presidency never.
So basically started suffering diminishing return. Mukazi we yali ayagala okufuuka president ayina abakatuliki ayina ki era kyobola Besigye yayingira mu bakatuliki wawini nayingira mu Baganda edesi byanyima wene byanyima abasanji n'abasanji kabaka bamuleza etteeka lwaki kwata kisumuluzo excited members ab'Emmengo bano ababbi ba Robert Sebunya bakafero kanamwe no oyo yali tanajja nnyo oyo omufere basitama we bafumba Baganda basitama we bajjula Baganda politicians kakati gundi nagenda ngaandikira ine wini byanyima realize nti obwa president bwa Besigye tebuli realistic is not an realistic realize nadduka ne bamuwumulimu Besigye n'asigalawo kakati Besigye bw'asigalawo yayina sources of income zibbiri yayina eya government officials abamuwanga sente n'eyebweru because abakuwa sente ebweru ba donors basobola okubawa during the kalulu timugatte sente mukole kakati Besigye ekyamukola obubi ba funders abali mu government bali realizing that is no longer a possibility tasobola do we need no we strengthen ourselves kakati ate nagenda atula ne Gordon Brown wa Bungereza n'embaba zirekera mbaba zinakolaki Besigye n'agaana external aid nayo nekolaki nesalikako. This is why Besigye becomes vulnerable okukkiriza sente mmeka million 3 zisobola kukkiriza. He had lost. Kakati Besigye bw'aloozinga najja akola blunders, political blunders. He realized that the Westerners had abandoned him because how do they abandon him gabe bantu be ewaabwe ewaabwe kakati aba Western bali intact tebagala political party endala kati Besigye akola ensobi agoba wini byanyima n'aba FDC abali ekasese baabo bagenda wa Mugisha muntu tebamwagala lwaki Mugisha muntu si mubbi ate Mugisha muntu bamuga nti Munyarwanda omanye nti Mugisha muntu akuba akalu ku ttaka wa 40% of the Buganda population Banyarwanda lero akibamuwa ati nkubuli government etyanyu Mugisha muntu si mubbi. The most dangerous candidate or politician in this government is Mugisha muntu. Yes. That's why the media asobola kuba akalungu Buganda akatiisa 40% of the Buganda population ni Banyarwanda abavandimwe but he does not identify with them anti bajja muita owerwa he does not identify with them quietly gendo lavi ekyali mu Ivory Coast ono Katala Muhammad ava mu Ivory Coast 40% of the population of Ivory Coast bafuluki bakubaka lubawani singaboge omuzalirano era abafalansa they are paying okujoganga abantu ate nze mbeewu nyamafuta gabagayina ekisirani kati n'amakampuni agabadde gasima amafuta gamu nankabirwa bwalimba Museveni naleetedde kampuni ebifuwano negundi yazze n'Amerika bazze mubeyina ga Saudi Arabia. These are fake companies nankabirwa zaaleta fake tezikola era temujjaggaji kakati ezo amafuta akolete government center mindo licenses government zefatayina ono mulezi yali amaleetayo mu prime minister we nankabirwa ajja kudduka yakubanga banyi kakati amafuta gamwe kampuni ezibategezenda gasima zaawo Ufaransa is in a crisis. Yeah, France is in a crisis. He's kubanga Umufaransa may even get out of Africa kubanga bagikuba bagifulumya bagikuba bagifulumya anti gwe abantu bategedde bwe bati nabano kijja batuuka ko badduke baba simukozi yabayana. People have realized that the arrests in Europe Trump abantu bamwagala Mexico mugale kisenge tebajja America should be for Americans. He's supported. France wali omusajja nga bamuyita and Le Pen yagana nabo bazidani tebasobola kuyimba luyimba lwa gwanga. You put them on buses, trains and go back. Does that work still? Doesn't work. Techakola. Yali number maker. Bamala bamukubira mu second run up. Kyengwa kichimu. Africans have realized nti tetulina wa kuddukira. Kakati ekitegeeza ekyokubiri bategeera why are there suicide bombers in Arab countries? When you say suicide bomber in America, Britain, or in any country of Europe, is an American of Pakistani origin. Why? Why? Bategedde nti amafuta products z'amafuta zezibagaggawazawa aba America
tukatekemu bomu badduke ne wano kijja kutuuka abatwala amakampuni bweru beba bajja wano ng'abantu bategeera mumalo tubba ne mutwavuwaza ne mulyoka mututika ku nnyo kakati abafalansa situation gye balimu nti can France work out gw'obadde oyina uranium yatwala ebizungizi ku mwezi yakola ki naye bannansi bayina ki Okay. Yes. Back to FDC. Who of the two do you believe? Kunandla mafabi ne besi. Who do you believe? Mufere niko batunda bwana. Omufere omulapa. Oyo gundi lebo talinga motoka ya Bishop ya Bedford. Lito yino mugezi. Muntu yeno mulabiranga ku face. Amuri ya boy. Akati yankugamba. Ndi Besigye akola ensobi. Semwogerere yategeera. He clung to the party. Nibaga nti abagala okwesimba ku DP okutwala balwaswalule baani sente nezibagwako neyefuula Anthony Sekoyama nayiga nti ajja kimuwe yali sekretary wa Bell Semogere neyefuula nga gundi afudde. What did Semogere do? Semogere ekibiina ekiwa Sebaana Kizito. Why? Sebaana Kizito is an Anglican who is more known in the Catholic Church. Teyeyitanga Yohana. John Sebaana Kizito. Many Catholics believed the Sebaana Kizito. Sebaana Kizito yali ayagala na nnyo ne Kardinali Nsubuga ba mamba. Nze nagenda okukola munno mu 79 olupapula lwa munno nga Sebaana is one of the directors, an Anglican sitting on many Catholic boards. Why? He was not Yohana. Was John. And he maintained it. John's insurance. Ngebya insurance ebya bakatuliki be basinza structures. The man avoided the Anglican church. Nga Kisamba Mugerwa. Waliwo ne sente za Kajubi. Kisamba Mugerwa was an Anglican. Badduke Mengo. Era kusinde professor sente za Kajubi. Bamuleta musajja bamuyita gundi nseri betia mutonzi wa Tondo. Amukube mu lukiko lwa Buganda yali mu envunza. Kakati abayigiriza abo badduke Mengo. Ne bajja bekweka mu Catholic church yayina projects. Museveni yayambi bana bakusayo okuzimba na mugongo. Mu FDC muyinza okuvamu ekibiina ekipya. Kakati gundi nkugambye nti Sebaana Kizito yavaako bakiwammawo. A Catholic but a northern. Ekibiina kikola eki? Kibeerewo. Yes, era kitambula. Kubanga whenever DP is suffocated in Uganda, it shifts to where? Northern Uganda. When you study the Democratic Party. Boba ebibiina byo bina we biddukira. We retreating. Kakati tunuulya Museveni for almost 40 years. Atakigongo. Tamuvaako. Why? Kintu kyabwe. Nekigongo. Era mu nsiko abalwana mu nsiko baali babiri, military wing commanded by Museveni and the political wing commanded by Kigongo. Kigongo teyeyogerako. Siba Besigye, siba Mbabazi. Kigongo yavuganga Vespa nga yatambuza Museveni yamobilizing abantu. There was a time abayekera abamaje gagonde bali bazenga abantu baddoka. Kigongo nanga nedda baba sajja bano. Kigongo bamwande state ate Kigongo mugezi. Singa yadde okusomero n'asoma bali muse. Ejjogo lya basajja bano. Naye nga Kigongo tayogera, teyejjaayo, teyeeraga, talina kyala. Ensonga lwaki era babaleeta muvuga. Is he powerful in Museveni's government? Kigongo. Abibalekera alingafu. Balekera mulimu gwange. Balekere, bali bakunyoka balekere. Abana bali koleza. Lwaki yawebwako mulimu mu government? Ebbanga eryo. Wala Kigongo tayo kusoma. Many people went to Makerere. Have you ever seen Kigongo going back? Kigongo bamu okubeera national good. Conservative nga speaker. Between this was the transition 86 to what? Around 89. Kigongo might be one of the best speakers, but that was the transition. One of the best speakers. Yes. And you can rate him like that. Towandika ngo kitaba about him. Why? Kigongo tagala muwandika kaganti muganda wange Mirundi ebintu byaffe bitulekere. He's the most experienced politician in this country. Say that again. Kigongo is the Moses Kigongo. Yes. Is the most experienced politician. Akatulenge pusi. Akakonation television akatulenge pusi bekemola. Akakata kamalaya akawedde emirimu. Akanuko obwamalaya ako. Kibali bamutaddeko kumwono. Prefe Moses mufe woman. Ani yakamuteekako. Kakati ekyo nkubola. Museveni tatanga era bwali baje handing over. Abayitali bafuga ekereziya emyaka 7. Nga bayitali bakaridinali 700 years.
the Catholic Church was dominated by Italians. Until bazuka baganti kati kinywedde headquarters ziri luddawa Italy. Bakadinali abalonda ba papa fetu singamu obu. Ziri Vatican. Kakati kyenkubuulira. Katuleteyo mu Germany lizinga ne bamuleeta. Katuleteyo mu Poland ne baleeta. Kati ono aliko omumanyi Francis yampe mikisa is an Italian who grew up in Argentina. An Italian. So there is no you can divorce Italy from the Catholic Church. Chabwe. Batandiko chita. Nti Catholic Church bogitunuulira. Ba bishop abasooka ali bishops mwezo diocese zibali baganda. Omuzungu nasigala ejinja nga omuganda bajja mukubirayo. Omuzungu yalwa nnyo Wilga. Yalwa basoka mulimu atawasa atayina mukazi. Babikako ku maaso. Edini oyagala kandi okwagala obakazi kwe kwatulemesa obwakalirira ebusoga baba ganti edini eBayibuli mbusoga etambulira ku mateeka 8 obwenzi ekyo mukitolemu obubbi mukitolemu bagamba bamisana Mirundi inside out kyenkunyonyola Tamale Mirundi tsera bulungi bino tabikoze teyabikola yakola ensobi okuta ekibiina nga delegation conference yiye bali nti yayagala kikule sobola okwetengerera nabagambye nti semujunganda naba abasajja bakanyangoye za mufu bakanyangoye za mufu FDC yafa kubanga luko when you analyze the political landscape of Uganda the northerners oba okubye nnyo the northerners are new arrivals in Uganda's politics. True. New arrivals? They were once presidents. Yanti kakati omuntu eyali amanyi omwana bw'osuula omugaati n'ekibajjo kya muwogo otegeera amanyi omugaati ne muwogo. Abaganda bo tebabeerangako mu politics. Kasa bajja omufere n'abajjayo omufere natwalyako kabedi merchant from London naye muli wa ssente kakati bakola gwa tutabula era buli mwaga nti Semujunganda ne Lukwago baagala kutabula kintu okibulira nti Northern Uganda they are in for NRM abaganda bwe bawagirira NRM nga tewali kaakulya Northern Uganda has come at a time when the economy of Northern Uganda is booming following the Southern Sudan liberation. 2, government in resources. 3, bali babadde power, they are formidable. You know what power is? I prefer Northerners. Nalyo kayerega. Tabasobola. Omusajja gavana wa bank. Naye abategeera. Gavana wa bank abalemeddewo. Did he come to, why did you bring a man from America to deputize a senior manager? Obujozi bwabwe ne boogera bonna obujozi bwabwe mwe temuli considerant mbonze nina okukkiriza dona abeere waggala amateeka mudangamu ne mumpita mukidangamu ne mumpita mu meeting emu nenjitulikiramu okunja ogwogwo lyejjoogo lyennyini eryowaggulu ennyo kanikola mibaaka nga bakwata omuntu n'omuteekamu ssente nga nakavaamu nakalema where did nakalema become the kakati nkubuulira Eastern Teso apart from some pockets of Busoga, has gone to government. They are seeing themselves in power. Yes, they are there. The speaker, the vice president, IGPs, the vice president, Isobos, internal affairs, everything. I thought it would be time for the Bateso to Swamuriat will be the right person. I tell how already Obusiramu buyingidde eggwanga gy'olondera kalidinaali. That area has gone. If it was a Musoga, so olaba nti ono omuwala gundi Musumba azereti nti Musumba bamukubisa kadaga nankabirwa 5 billion tako kadaga beya nako naye ndikuba obutambyo nga nako nga omukazi oyo waali aliyingira ebinnya by'emmesi ate nja bukuba bulaka tuna mbukube oyagala nti Musumba yeetikka kyabalala okuba kadaga ate Musumba yiwe mukuba atandika gundi inform agenda yegenda n'abaka ataano. Musumba was a powerful person. No, she is a powerful person. But I knew Nakat, she's powerful. She had a connection in Yiso. I knew. How? But that's not bad. This is not terrorism, a terrorist organization. Kakati Abaganda, they are for grabs. You don't, me I can tell you,
nti waliwo omuti ogulumiddwa enkuyege kibuyaga n'akusuula. Do you blame kibuyaga olwa enkuyege? Abaana bano. What do we do? Abaana bano. Bakuba amiri yashamba ddolo. Nandala yagobye Ssemujju Nganda. Olowooza dda wa? Bamugobya dda wa? No. Andi mugambe bakayirira ngoye za mufu. Omwe ayina empale omulala ayina ekkanzu. But eyasinze okuloozinga yono omusajja w'emawokata. Yusufu Nsibambi. Era bafunye. Agwe bawadde ekifo. Era bafunye omuganda omusirusiru omugwagwa gw'embuubuwo. Gwe arbitrate oli kasiru nnyo kasajja gwe tosaana kugenda ku nakadomolamu sana bakube n'omuzikiti era batandika kugwa omuganda musiramu muno nga bamujja anti bwe bandikijja eyo Buganda baye Nandala alwanyisa Abaganda kibaddiza omusajja ono bakuba mugezi muli wa ssente muli wa ssente oyo yabeera nga mugundi mu land office naye nga tumujimbye nga tuzze naye tumujimba talina magezi mu mutwe so yandiganye ekifo how yes you said no. Why? Anti balonze era omuganda kati oyo ono omufere ono yamuyise manyi problem y'Abaganda kubayita bampitanga ko nenkuba omuganda n'omuntu omuronga mu Mirundi okuyita okupita Abaganda. Why not? Ayino politics boza Kabaka bwakuyita togenda ngangere yokola yoyo Kabaka ngakuyise ku politics agenda nga ya politics wensanga yabagwagwera mfuluma ate Katikkiro bwakuyita twemula italina kyansiiza tuyinza kumula kuyo mulenzi oyo ayitaaga pendula mwadde eno nadde eno ku luno yatomedde n'ayingira olutalo lw'ennyumba ya Museveni. Omusajja omwandisi w'otama nti ow'omu mbuga nti akuyise nti Uganda Mirundi n'akuyita n'Oganda. We have seen stupid Katikkiros. Matiya Mugwanya, not Matiya Mugwanya. This Kintu, Mikairi Kintu was an illiterate. Bagendanga Mugundi yaweerako n'amazina aga dance n'agamba nti amazina ga Sukwiza agawizi n'agamba nti dance muwezi. We have seen stupid Katikkiros here. Can you say that? Yes, and this one is appointed by the Kabaka, not the Chief. I don't believe in titles. I believe I dare you that Katikkiro can call you to Menga and you don't go. Who are you? Me. To get what? To associate you. Kabaka ow'ebweru akuyisa Oganda. Yoye bakakunyabo ne banzaala. I can lose my temper.